Mbaniriza mwenna balaba vidiyo eno amanya gange nze Trevor Online era nga nzize n'amawulire g'okufa kwe yaliko Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Siliman Kasule Ndirangwa. Omugenzi afiiridde ku gy'obukulu 63 yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi ogw'Ekkumi omwaka gwa 1962 Uganda bwe yali efuna obwetwaze. Sheikh Ndirangwa y'omutandisi wa Swafa and Marwa Hijja and Umrah Travel Services nga bano be batwala abasiraamu e Makka okutuukiriza empagi y'Obuyisiraamu buli mwaka. Omugenzi abadde musajja mukkakkamu era omuntu mulamu ate yasanguza abakyala bameka baalina wabula ng'akkaatiriza kimu nga bw'ali mu abo abakkirizibwa mu Busiraamu era nga taata w'abaana 10. Ndirangwa azaalibwa omugenzi Haji Muhammad Kasule n'omukyala Hajat Ajiri Nakawungu abasangibwa ku kyalo Kirayangoma mu ggombolola ly'Ekisekka essaawa ya leero eyatuumibwa disitulikiti y'e Lwengo. Kasule yasomera ku Madarasat Nur Kirayangoma Primary School oluvannyuma n'ayolekera Seke Primary School okuliraana Kinoni Township mu Lwengo ng'eno gye yatuulira Primary Living Examinations oba biyite PLE. Mu mwaka gwa 1974 yeeyunga ku Bilal Islamic Institute okusoma O-level era eno yakenkuka nnyo mu byeddiini n'ayolekera eggwanga lya Saudi Arabia gye yasoma essomo ery'enkanankana ne A-level. Mu mwaka gwa 1989 yafuna diguri mu ddaawa okuva mu Islamic University of Medina mu ggwanga lya Saudi Arabia gye yeeyungako mu mwaka gwa 1985. Ndirangwa yakomawo ku butaka n'asomesa eddiini mu masomero ag'enjawulo nga Buziga Islamic Theological Institute, Masaka Islamic Center, Kabowa Hidayat Primary School. Mu mwaka gwa 1992 obulamu bwe bwakyuka bwe yalondebwa nga imaamu w'omuzikiti gw'Ekibuli era nga wano we yasinziira okutambuza eddiini ku Ssanyu FM, Radio Simba ne CBS FM. Mu mwaka gw'2000 Uganda Muslim Supreme Council bwe yategeka okulonda okwafula Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje Supreme Mufti wa Uganda, Sheikh Ndirangwa yayitawo nga tavuganyiziddwa ku kifo ky'omukiise ku lukiiko lwa Kampala Muslim District Council. Oluvannyuma erinnya lye lyalondebwa ne litwalibwa ewa Mufti eyamulonda ku bwa Kampala District Card ekifo kye yalimu okuva mu mwaka gwa 2000 paka bwe yalondebwa ku kifo kya Supreme Mufti mu kiwayi ekirala. Sheikh Ndirangwa bwe yali ayogerako n'aba Observer yategeeza nga bwe yali ayawukanye ne Mufti Mubajje olw'ensonga yali si mwesigwa era yali takyasobola kukola na muntu eyamulyamu olukwe. Ebyo bye bimu ku bye tusobola ofuna ku mugenzi essaawa eno era mbasaba mwenna musubscribinge ku channel eno tusobole okukula.